Oli mulabi mulungi era muze mulungi wa The Still Hope abali ku The Still Hope 2 eje media n'emikutu gyaffe egy'enjawulo mwebale nnyo okuba nga ate mutugoberera ku 075234 7 ne 0776 088 355 Alinisa Hotel mu kibuga Jinja jangu ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Twagambye gwe atawanyizibwa ebirooto, atawanyizibwa okwolesebwa, olwerabira, ojjukiramu bitono, tobitegeera, sabaawo linki, commentinga nti neetaaga linki, ojja kuba nga ate ofuna linki eyo ejja kuba nga ekutwala ku channel eyinza okuba nga erimu answer ezimu zoweetaaga eri ebibuuzo ebyenjawulo. Mu studio tukyalina omugenyi waffe tugenda kuba nga tweyongerayo naye naye we tutuuse alitugamba ku kye tuyita masturbation. Njagala obeere mwewuliriza mulungi, especially bavubuka, abafumbo, bawulu, kuba guno muze guli buli wonna, engeri omukulu ate omuze ogwo we gwamukalakatamu n'engeri gye yaguvaamu ate tomanya. Okuyitamu eno video Mukama yandikusumulula n'akujja muki mu muze gwa masturbation. Today sebo 2015 kati 2015 ogwo omuze gwankwatira ogwa masturbation. Nzijukira omuntu ofuna okwaka ofuna desires ate nga tosobola gwe zikolako. Kati ekintu ekyo kyajja buli lumu nali neebase nga neebase ku kitanda ku buliri oba tugambe n'owuliranga kwaki nekintu nokikola nowenyenyamu bwoti ku kitanda noga bulijjo nfaaki kitegeeza bulijjo nfiira nabwerere. Kati kyali kyakajja nga omanye ekintu kiba kyakajja tomanya biyinza kukola ki kuddirira kuba owulira ssanyu ki gwe tomanya results negative side ate ani gwe kubanga n'abavubuka jjuka Isaina ali muvubuka myaka 16 n'abavubuka be nali nabo era bakwanakwana biki ate kati gwe oyagala osigala emabega nawe oyagala oba boogera mu mboozi okole ki obeere ekitundutundu mbeere ekitundutundu ku mboozi. Kati nzijukira kyankuliramu ddala nenduga ekisanga ekintu so kikola emirundi nga 3 olunaku okwamatiza nga ali ofuusa captain nga kitabukidde ddala ku makya kyokeererako nga just obeeranga wano n'olowooza bulowooza kakati kaŋŋende nsiriwale kuyita kusiriwalo ate nga n'okwegomba kuli waggulu. Okwegomba ki abakazi kikuleetera okwegomba maamanzi buli gwolaba kale singa oyo abeera ki wuwo n'oli ate oba owulira ne mumutima muli kale singa oyo lwaki tofunayo omu oli obanga DSTV oba multipurpose oconnecting ensi yonna nkugambye kiri kikutuma kiri kyoyo kibi nnyonnyonnyonnyo mukulu muto munene mumpi muddugavu mukadde n'omukadde kugambye wekikusanga nsonyi tezibeerawo tegwe sitaani yakwasa ensonyi okuleka okukuswaza nga amaze okukikola niera nebyogenda okukola biba bibi anti kati oba tokwatibwa nsonyi ekintu ekyo sijukira kyantawanya nnyo 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 kati nga kijja kitya kati ekintu ekyo kyatugasa nekikula mu birowoozo wano ne tufuuka bamukwano bayibuli kyebagamba nti ababiri tebasobola kutambula nga kujjawo nga bamaze okukkaanya. Gwe wali wakkaanya nekimasturbation kyo nga nkugambye ekintu ekyo nga newembeera nga olwoka olutisoka kanekukuutirizeemu wano sekendi zimmeka nga 2 kijabba kiwedde. Ogambye nti neweziba sekendi 2 kasita ofunawo osobola okwenyigamu kaddeni wooti nga gwe weekola ekyajaba owulira obulamu bukoze bukomyewo awo wakati katudde tukola
naye kyenzijukira ku kintu ekyo oba owulira feria omuntu alemereddwa ate alina kyayinza kukola kubanga newabangawo ngaekintu tugambe nemba awantu oba nga mukoze ne batasasula oba owulira kiri ekintu ko babireese oba weerugamba obutasasulwa kiri kyokola kiyinza okuba kyekyabuzizza ssente era nga bimala olunaku nga sikikoze mpulira essanyu yadde muli mu mwoyo owuliranga awulidde essanyu yadde kituuka ekiseera bwe oba okikoze nebbanga lyotakikola olina odisasula bintu bya times kubanga nga wali ku mulimu kibanja kati kano kambuzeeko wewamala olunaku nga tokikoze owulira otya ngaoso tugeze nekijja wekijja nekisimatuka n'okikola kati ate okwaka kukubisibwamu mirundi ebiri ngaoyagala kwebaka na mukazi ekwebaka n'omukazi biveeko kyogamba kati ebiseera ebyo yali sebakakwenda mukazi nokuleka oli eyakolaki sister yasooka yabatwala mu practice kugambe practical yatutwala mu bigezo ne tuyita mwayita era waliwo ebigezo byosuubira omuntu okugwa ebyo babigwe gwe masturbation bannaye kintu kibi nnyo. kati buzibu ki bwe wamufunamu oba negative effects nogamba ebbanga lyenamala mumukola kino nakyo ze ebbanga lyenamalamu nagenda okizuula nga anzetedde ebintu bingi ngaki kubanga n'okusoma kwange masturbation yakutta feria masturbation yagamba nga oleme kola notisi oleme kulivaizinga bitabo ng'okusoma osoma n'olivaizinga naye okwegomba kutya ate kati kusomera osoma n'abasajja n'abawala ate okwegomba nga kukugaana kuyita bibuuzo anti oba osoma asuke neetawulizeemu wano emabbali kati wodda jukira okusoma nako tugambe nti oluusi ne mukama akubeeramu asi nti oluusi ye mukama akubaamu era ayimirira naawe ebiseera ebisinga n'okuyitako naye kino ekintu kyandya nnyo nga tokyagala kusoma ngaokusoma nkwagala naye nga kiringa ekyatwawula nti kati wano no paati iyo enoki yange wano nze nfugawo nga mugabana obudde kati nga service emotoka olina giwa service baba bakusomesa wali gundi kimanyi solve equation simultaneously may I go out nga nakyo kikugamba simultaneously yaffe terinabakukolebwawo kanfuluma keebwe tugende tukole mathi waffe ogenda okudda nga owa biology yalimu n'ekirala kikyanzitanga nga njagala kwana naye nga tosobola nga weetya neyali neetya kyakuwa ensonyi tekyakuyamba ate nga n'ofunayo nyo byokwewozaako atleast okola kino tofuna siriimu walinamu advantage saawa eyo nga ninamu advantage nga at least siri mulwadde wano mba seefu ate wano sijafunisa mwana wabandi ki olubuto okuntwala luzira kugambye teri kunkuula teri kuyononera budde watofukamira wegayiriramu ate saala ebiseera ebyo nalinga musirifu abanga musirifu kyakuwa okusirika amba musirifu toyogera abawala nga nalimba atya okusumagira mu kiraasi weesirikire nga oba okikola kiyoba ng'amaliriza lwesi era olina okuwummulamu oba ova kujya zino ezayinzikulu
kati ekintu ekintu ekyo omuze natukesa ne guntama aba masturbation nawulira nga omanye ekintu okikola nolwekyo kikutuuse ku mutima buzibu ki bwakifunamu ekizibu kye nafunamu ekyo ekintu nawulira nga omwoyo gwa feeriya oli ekintu ekikutambulirako ng'omaze kukikola tolifuna success nga bwemala okukikola ebiseera ebisinga kye nawuliranga ng'owulira ng'omuntu luuza weesalira omuzagane kati ze sirina makulu nawe naagira kino tekigenda yitamu n'okirekera naawe nga owulira muli mu mutima wakati nina mugaso ki nga sanaakulaga tolina mugaso kunsi kuno nga nali mpulirira ddala nga kyali kimmalamu nnyo manyi ekintu ekyo ekikuba ekikulinnya nako ate ng'ekintu ekyo nembiroto kyali kijja wano mubuliwo ng'okikola niwe ogenda okuwummula nga bamutaka bakuba koodi situtuusi tudde ku biology waffe kakikuba eno anti everything is double ekinkuba eno ekinkuba n'eno kati ntuuka ekiseera nga waliwo ebyajjiranga mu kirooto olabira ddala ono si muntu byatandika okujja mu kifaananyi ky'omuntu omukazi naye nga ng'olabira ddala ono si muntu ng'olabira ddala waliwo ekitali kituufu si mukazi kale nga neweegatta mu kirooto omwo obulirira ddala okunenyezebwa weesalira omusango owulira ddala n'ekintu kino nga olabira ddala si waliwo okugamba nti weegase n'owulira nti ono muntu naye n'owulira ddala nga kintu toyinza nakinnyonnyola naye nga kyokikoze nga buli lunaku kijja kyali kiyosaamu naye nga kyajjanga nnyo nga kikuwaayo ofuneyo energy kiwambe naye ekintu ekyo kyantawaanya nnyo nnyo ate nga ne kuli okwaka kati okikola nga mulimu ne buli last gye nali nnina okuva mu buto ono abanja kino noli n'oli abanja ki wali hard working boy nga onaakugamba naye kaakati tojjukira nga buli kiriwo okijjukira nga bannaani nange ndifuna nga ofuse kameramaani obikuba obyoza kati nga kino kikuyambako nti wano wekijja nga okikola naye era kale kati ate neefuna emikwano nga bannange jjo mifumizibwa nga nagyo gikola ebyo ate jjo gyali kikola kiri ate kyenali nduubirira gyo gireetera ddala bosi benzi basula batudde basula ntebe maama anti kati ebinyonyi ebifaanagana bina birds of the same feather nti kino ekyange kyaleetera nabali okukola ki era gyemikono gye nalina otutuukiramu andi mwalina ebifaanagana mulina okuba nga emikwano gyosika girina okuba nga gimakinga nekyolina mu bwonga kyenalinamu nze temwali mu katonda sitaani yali alimu sitaani n'akuwa divine connection ze ate ze sina divine satanic connection n'akuwa ababe bagenda okumentalinga ofuke omukugu kati ekintu ekyo sikira lumu twali tulina byetukola nga tukola oli n'abuuza naye gwe wali weegaseeko n'omukazi ng'abuuza gwe yali abuuza kiboozi muli awo kati mulifuuse famire ennoolo anti nzima ekiboozi kiboozi mwekaza nitwekaza kati olunaku olwo mulimu gwagaana okuggwa mwali mukola muzimba tuzimba tukola nkola nguudo mwali mukola nguudo baba kati n'abuuza yali waliwo abaali beetunda yali saawa nga ndowooza 4 tusobola kuddako mulimu gugaanye tusule tujjako era tukole ki tugumalirize n'abuuza kwe wali weeseko n'omukazi kunze weba kunyooma ng'abuuza ggwe akunyooma nali sente nzirese nayo nga nze siinaamu n'agamba oyo bwe mukuba omutwala konze akunyooma kanyoomonyoomo onyooma siinaamu sente naye mpola
weewoze neewoze otemese sitemeseze kiro kiswazi weetika nekyotasobole ebintu ebimu biswaza ogamba maye wala ebintu ebimu byetukola lwa pair groups kati gwayagola toyagala kulabanga fala golobe ng'obalaga nti oli waggulu bitukozesa ensobi ndi sharp okulaga nti ndi wa kitalo oli fala kombe olwo sitaani yakolaki ko gwe zimpole mpola nkukakase nzijukire nuddayo nako nemmoga nyongere endala yasooka n'akuwa nowanolanga ebintu birungi n'ogamba yongera noddayo era kati neŋŋamba laki enkoze nejjusa obudde bukoze eki wajjusomaza kikola koze ekintu ekibi bali manyi wagamba nasubwadde olwo nga mpulira munda munzi okunenyezebwa conviction yalingamu era kyanuma nekinnuma kati naye ng'ate kati engeri gye nakitandika ne bwe kikuluma nali sikiinaako buyinza bwekikuluma olina okiwa service kyakulyalya dda nga kati awo engeri nti nali nkikoze n'ensonyi ne zikola ki awo nolaba nga banampita fala kati nfunye n'obukugu kati ate ebiseera ebyo nali ntambudde nga olwo kyatandisa 2015 ntambudde nakyo ebbanga naye nga ngezaako kirwanyisa naye nga nali sikola ki sikisobola nga kinsinga era amaanyi kati nentandika n'okukola ki n'okwendaguza noteekamu ebikolwa ebirungu nga kino oyinza okukikola nekiri n'okola ki kasavu kanyama tosudiya nadda kasavu kanyama manyi ekintu ekyo ate emikwano yonna gyali gineetoolodde gyali gyekyo nga tewali muntu gwoyinza kugaana oyimirira nti nayaga kyokola kikyamu kaabe mukulu kaabe muto bonna nti egimenti yange n'abansingako teri ayinza kumpabula kubanga nakyo kye baali bakola ki tugambe nti wafuna bamenta abatuufu mweze ensonga abanzita kati nga newonoogamba omuntu tikyekola kibi alina kugamba bugambi ali musiro alina kwambala togendayo naye bwakuwa amagezi agalinga agakutaasa yambala naye omukazi oyo ye muleke kati mpozi nga bali gezaako wali naye bano mbwolwakuwa budde akuwadde amagezi bwakutereeza mulayini oleme okutomera naye oddewa sigale ng'okyali mu layini oleme bivaamu okwate olunyiriri olwo kintu ekyo byantawanyanga kyantawanyanga nnyo naye nga ye Katonda yalinanga engeri ekirooto kye nasooka okufuna kiri ekyokulaba ekyo ekisolo ekirina amasa amangi kifunanga 12 awo kikisolo simanyi ekisolo simanyi bakiki kubanga kanolota tekinvangamu ekyo kyo kubanga nakinoonyereza kyekitegeeza kyakola ki kyakubula tekyalinga kisolo kyalinga ki kiringa onookwata enessimu yo n'ogisembeza wano nga kuliko amaaso mangi ng'oli azibiriza n'atunula nenzuukuka kati bwe nazuukuka kintu ekyo kyannemeramu ne bwe nalokuka nenkinoonya ate nakimanya ne banga egyo mizimu ne bamalamu amaanyi naye nga mumutima munze nti balubaale balinaawe naye nga munda munze nga gwoganya okukkiriza sinaba kukola ki kukkiriza nti mizimu kubanga kyalinga ekifaananyi kya pikoko ewola pikoko ngaekoze wetya awawatiro gaayo ng'aga amaaso ngalaba neŋŋamba naye kiteeka okuba kyo kyanjawulo pikoko mu Luganda kyeki ndi Muganda school fees mwamulya commenting awo mu comment section pikoko mu Luganda kyeki pikoko kasa bakitegedde mu Luzungu oli matovu naali mubuuza naali kuwoza capati yalinisa kakati naye nga era nkyatambula naki
no kati ogwomuze ebiseera ebyo nalootera ekyo ekirooto 2019 2020 tulwana muganda wange nkukoze eki nkukooye nta kati nga ngenzangako siiba naye nga nsiiba bubi otya ati waliyo okusiiba obubi n'obulungi anti nga nziba nti ngenda kusiiba Bible sisoma nti yali tennyumira wali mu byabaswahaba nali njaga nnyo music nteekako music ki Yesu anaatera okudda nga naye simwagala oyagala alwa omulala nga bwensiiba ng'ate osiibye ate nga niyo anampabula ng'olwo mpulira nina okwagala naye nga sirina busobozi naye ate nga buli wensiiba bakafaya nga byeyongerera ddala mpozi nzijukiraawo nafunayo n'ekintuga emirundi ng'esatu lwaki otuvaako kyantuga ogusooka nga nkiraba gwakubiri gwakusatu naye nga tebino ebyokusiiba nga lwaki tokigoba ate kati nga manyi ki kati gwe nga wekikutuga okola otekawo tesinsimu nekituga oba onawerwanako nkugambye mbanne akatale kyajjanga saa zaalinga 89 nange nalina zimaakinga naye saa gyotuka ekiseera n'omaakinga kati saawa zalituse wali tuddenga butuuzi wali tuddenga butuuzi okutya kubanga nzijukira ng'ekisyozi gye nali nina ndekako ka lediyo lediyo ki eyo naye ndekako eya Serwadde ebiseera impact kati nayengeera nebuuza kiyitawo omusajja asula awulira enjiri ekintu kino kiyitawo era nekiyitya yabagambye kitya bigambo biva mu lediyo kaakati wekyasooka ne kijja onzijukiza brother wange yali mu kyalo omukyala n'amukubira essimu yamugamba omwana yeesika simanyi oba biki omanyi we yamugamba awati saawa weziti kuliko sheeka nsoma dduwa muteeke lediyo emitwetu kati tina n'abalokole we batyo mpiro zaabwe bayibuli yesu yeriyewo alowooza mbuwaneebaka ekigambo kya katonda n'akyesigama emizimu tegijja musabula agenda okudda engulu engoye zonna bazitobezza muganda wange babiveeko bombi kati olwo noonya pulaani naye kati ise nali nfunye omuntu nga yali alina akolera wala nga tetera kubeerawo nsula mu nnyumba ye kati nga te nsulamu bwoti bwomu natuuka ekiseera nenga baganda bange eitha yandoga akuwadde ennyumba ng'akologa ki anti kati nange nkinneebuuza ekintu kye kintugira ki sitaani akufera kati kyajjanga ogwasooka ng'akiraba nga olaba omuntu ng'ayambadde tugambe ettaawo nga kiwanvu ng'okiraba kitambula kijja ne kintu gw'ogusooka kikiri n'enkya kisanga kizze gumu nekikomawo n'olulala neŋŋamba kirabika kintugira ku kitanda kanzireko mu ntebe neera nekijja naye akati siddamu ekisulamu ati ng'ebiseera ebyo noddawa naye kati kanze mbeera eri ne maama wange odduse nga nziruse naye maama ekintu kintuga kati wenakimugamba nakubirako nanyini ki nyumba bibiri mu nyumba omwana buli wasulayo bimuga mu malaka naye tukubire ku jjajja bamusabire jjajja yali mulokole bano abakristaayo abakatoliki misa gundi awo sapule eveeyo nebakuba nebasabira omwana ebintu bimutuga kati okuva ezo ennaku nali ntandise omanyi nga ekintu kikuyigganya onoonya engeri gyokola ki gyokisimatukako naye muganda wange nga nayo kiremeddeko kikutte kigana tolina gyokola ki oli waffe koze ntya kati nali nkyasoma ebiseera nali ndooza covid yatukwatamu awo ate nina n'obujulizi bulala bwe sitawadde naye kansuke malirizo ekinene kya masturbation kati nga wenatuuka mu senior 6 nekyawa naye yakino ekitundu
misigala nkikola mpulira nja kugwa mpulira ki manyi wali ekintu kyokola loga olaba ezo maxi zewafunye kintu kiri kikulumiriza wafunyawo 5 olaba 2 kofunye failure oli failure nga nakyo kiwulira naye ati ekintu osisa kivaako naye tosobola nonkoze eki nyina kulemererwa kati awo nensiba omutima naye nasiba omutima nganze saasaba saakola ki you took a decision naye nga kati kankirekere awo kati munaaye kati okukwana nekubuutikira ebirala awo nenfuuka sereyo biri we byasirikawo ebiti kitone kyane kisituka kiri n'amezaayo ekitone ekirala bayo nakyo nzijukiza nga lero nagenda mu maaso tewasaba naye wasalawo manya balokola abasinga bamanyi nti ebintu byonna byakugenda mu kyaki n'owogana nedda waliyo ebintu ebimu nga you are going to just make a decision nga tosabye nakusa nogamba okuva olwaleero nsazeewo ABCD okutulaba nga byonna bidduse bikoze eki naye newonojja n'osaba naye nga tokoze you have not made up your mind oba odaagira bwereero ojja kuva musaalayo odde ewaka ojja kuba wakagwawo oti mu ntebe kigamba nti aya koodi tutuusa oluganda kati ekintu ekyo nasalawo kati nali ebiseera ebyo nga nfunyemu okutya nti nali ntandise okuwulira enjiri ekwatagenda ku masturbation yagamba ereeta future biki kyekola biki nga wulira obwavu era kuba atolabye ku ddoola actually naga kino ekintu basi kyejjeeko nange nyinza obutakola ki obutagenda wala nenkyejjako naye nga munda munze sikozeeyo muki mulimu wakireka kungulu naye nga mu mutima tosudde mirandira ginaawanirira kusalawo kati okwana nekubuutikira kati ensonyi ziri eze masturbation weyakendeera okukwanako nekuddawo ensonyi tezivaawo replacement sita newakola kati ensonyi wezaavaawo ewaserebwera nebujja ate bwokwana kusomera ofuka serebwe balowooza bwokwana buli kiramu nze no nali sikwana nga bakwana bukwanya oba omuntu okyogera otya nti nze olina akati nze nga nsobola okujja nga gwe era gwe nga nti kati olinga kati amaaso tegamusiimye nali simukwana actually sikukwana kuba nze muntu nga mpa omuntu obudde ate nga njokenga nnyo kati nga nyinza okuwa obudde bungi nga mu kigendererwa ki ate nga nange mmanyi nawe olabiraawo nange ndabiraawo kati olabiraawo ngonaga nkwagala ng'omugamba nkwagala nti yonjagala tinakwagala dda kati tutambule nga ni agamba nakwagala dda omuwala olw'obudde omuwadde obudde omusanyusa okunyumyanyumya nga oba oteganyeebwazo nga si nyeebwa actually ekyo ekintu ogenda omugamba nga naye yajja dda nti omuntu nali nga muwa obudde bungi ate nga njokinga nnyo nakusemberera mpone kati oli ogenda omugamba yasooka nze bulijjo era bulijjo njagala kikugamba naye maama ate nga musajja alina okyogera nga munda munze njagala nnyo omuntu nga musanze mu mbeera eya sympathy okutugambe nga alina ekimu kutuuseeko nga yaba okuyita mu kusaasirasaasira okwo ng'ate awo oyoola buyoozi tosoddiya ng'ate awo nga ebigambo mba nabyo ebigumya tofaayo bambi tofaayo nze wendi tofaayo kagaati ate nga nabassaabanga nasente ate wabaguliranga ki ate nga ningula n'ebigambo nga n'okulangula nali ze sirina sente biri ebigambo okumugumyawo oti ate yakwata mu nsawo keeta erindazi tulye naye ndowooza yali sitaani
lyali ddogo sitaani kati nzikula bwenamala okusoma ekintu wayitawo emyezi gyalinga 8 kikola kyamala tekidda ekyaki masturbation wayitawo emyezi 8 nekikomawo wekyakomawo kati nga oba oyagala kikola omanyi olwekola ekintu n'oguma sijja kikola neluyita kati lwali lumu nekikola katukolo kyakuwangula kitya anti bagamba entandiko oyinza okuba nzibu jjukira tosaba lyawo tosaba kolo kyakusangawa era nali nyumba nzekanga budde bwakumaca kugenda owulira waliwo kikunyonyogera nayanko ate kijja nekikuba eyo akolumu ogenda olaba ebintu byononese kati ate awo okuva kwolwo bato era okuddamu kubanga nayagalanga okukirwanyisa naye kakikusinza kyogamba wekyadda kwolwo ate waddamu nobera era kyadda ne mutandika okikoleranga ddala ate era nekidda naye awo nzijukira tekyamala bbanga ddene amala emyezi ng'ebiri era nekibula awo nzijukira nali mpuliriza nnyo ono brother Loni ayina oyogera brother Loni oyo brother Loni anti kati tokimanyi Makabayi anti kati TV yaliko ebisenga gyendaba anti tokimanyi nali musibe nali ekinamanyi kyogamba naye yali ayogera ku masturbation yakyogerako ntiki ayina engeri gye yakyogerako wali owulira ki ekyo kyewawulirayo ng'ekinjagaza TV byamagero yagala ogenda obakayo kimu ati ng'omuntu akuba najja obujuliza n'owulira ddala nayawonye nosavuwala nogayiba naye omuntu akuwa peni okola ebibuuzo oyite goyinza obutakyagala ate nga gwosomye akuwa omuyembe kati ng'ebyamagero byambezanga nnyo kuki ku TV ya Loni ebyobufuusa ebyo bitali nayo kati netandika okugaana ekino ekintu olwaleero kankyesonyiire ddala nenziramu nenkolaki nokola endagaano ogwokubiri kati awo wenakola endagaano ogwokubiri netandika okuyiga ekkanisa kubanga mpulira bikooye yagala otandika okuyingira mu presence endala eyakatonda zijukira nasooka genda kanisa y'abaluka gye nasooka genda brother gundi pasato emutundwe tumutumiddeko nnyo nagendayo ekireki kimu omutima tegwasiiba wagenda wa pasita Tom ekiro kimu tewaddayo mutima gwaga kiki emizimu gyakugobya awantu wogenda kiki mukama simanye ngeri gyakyogera wenatuukayo kituufu wenatuukayo wewatuukayo kiki ekyo kiwalabu oba kiwafiiringa ekyakuleeta okuba nga toyagala kuddayo matovu tuleke wenatuukayo nga basaba ng'abantu abalala naye nga waliwo ekyoto kye bali bakomye nga bino ebyoto byaffe bya bulijjo ekyomuliro nga bakyetolerako nga ekyemmanga batakiteeka ekyemmanga ne waliyo toilet naye awo nsonayiri esembayo owengoma nga atabuddemu nga mpulira siwuliramu luyimba lwa Katonda baali bayimba kinaawe nali wala kubanga nalaba nga abantu nga babeeyungako omutima gwagaana bwawuliranga bivuga abantu betoloola omuliro webabuuka webakuba engoma kwali kwa mpewo muliro nga gubayita kabugu tabayimba naawe anti ŋŋamba oba obudde bwali bampewo kyovala bakuma omuliro kuba teyatonya tewaliyo kire bwali budde bwa misana nga bakumya omuliro ngangulaba kati nze mutima gwange buuza omusumba olwaki tewabuuza kati nze n'ogamba bannaayi oli mupya kyoto kyaki kino kwokya misooli ate ne ku olwo ne nagendayo nzijukira pasitoro teyaliiwo
omuntu mulala yabuulira omukulu teyaliiwo. Kati nebuuzanga ebibuuzo bingi kino ansanga siina teri agenda kunziramu aliwa kyogenda okusaba wadda mu kutunulira beetolola byoto anti sooka owulire kino bwe nabatunuuliranga kale ekyasinga obuganda kati saasiimayo lwa kintu ekyo nabuuzanga kino kiki mu mutima gwange. Lwaki tababuuza ku bantu ate nga bonna basanyufu ate nga eyantwala ye nga ye kubanga waliwo yakutwala ate nga ye yantwalayo ye kyali kimu tuli kusaba busabi ng'omuntu onagenda nsingiza bagundi kusaba kola ki kuva nalenzire lwaki oyo si gwe wabuuza kani ate nga naye talina ansi gyondeese wamubuuza ebyaddala saamubuuza naye nga ku sitatasi yange naye ku ngeri gye nali njagalamu nze Katonda naye wali omusingako ate nga musingako tomanya ssebe ebyobwa Katonda bino ntasa okuba ne ansa nga ate mubuuza muyisaamu amaaso nze ekyo kati we nava eyo ekyo kyokka kyakwe tewamalako kiro kyekiro kyakya nenzirayo eka nesaddayo tewabuuza ku Mukama ate nga mbimanyi ngamba ate kati Mukama omubuuza nti Mukama kye nalaba eyo kiki kati birala kikyate kati ensonga ndala akulaga ndala kati at least okumbuuliza ebyo kubanga kimanyi teri kkanisa lya 100% yo teriyo era oba ojagala ogenda mukkulu omala kufa bufi fa ogende mukkulu kubanga naye gwe mutuufu omutuufu era aba yeggwe kubanga gwoba wemanyi okusinga omuntu omulala yenna kakati wabuuza Mukama Mukama kiri ekyoto kye nalaba kyali kiki ekintu ekyo oba tomubuuza nga paka kati actually ekintu ekyo kizizza leero apabula obujulizi naye si ekintu kye nali mpaddeko obudde kugaa nti Mukama ekyoto kyali kyaki sitaani yakugoba kati we navaawo nengwira ddala nno kati neŋŋana naye kyaki eno gye nalaba eriwa eno eyagundi eno ebrathaloni eyakibake bakisigendayo anti kyenkugambye nti sitaani yakujja wali webali kujjula n'akutwala webali kusoggola kati ate ngaawo nzijukira nali nafuna banfirako n'emitwalo gyalinga 3 ani akufera waliwo bana kati nategeno radio bali bagiyita metro namusajja agamba oyagala bugagga oyagala ki nkulaba kati ate nga ebiseera ebyo naye tandise okufunamu obusente butandisa okujjirira naawe wegomba babugembe enkoni nga naye omanyi omusajja naye kabyayogera bituufu kati agamba musumba oba musamize actually yaŋŋamba bino ebintu temuli kusaddaaka sente ziri ki kiriini nogamba nonze ekyapa amanya gange nga naye omanyi kati nga actually bagamba omuntu oba oli wakusanga akufumba oba oyidde kosa buli kyakola ki kyayagala nga sooka otekeko 5 ewa ku simu wamukubira bukubizi jukira olwo kijja kitya waliwo eryagiwuliriza nagamba omusajja yakoze namukubidde nakola kino ne kino ng'akugamba gobangamba kubanga yali ajjaawe ng'ewaka naye nakoze kino ne kino nekikola ki nekikola omusajja abo bakola ki bakolera ddala kati ate oba bakola ki gwetokezaako saawa zaffe zigamba zitya bwayagene emboozi ndowooza batunya ku lwendo lw'amazzi matovu ye yatwerabidde dda kale ndowooza oli mulabe mulungi era muliza mulungi wadde eri still hope omukulu bamugambye asooka ayiweko emigage 5 wanaateekako 5 bagamba zigenda kujja sente zokka zigenda kujja ku ssimu ogereza nga nsi w'ekitanda yaŋŋamba kwata ebbaafu funa amagi 2 gateeke wansi
gateke mu kasepiki ekkako ebbaafu. Kwata amagi goguze ku dduuka ogateeka mu kasepiki ogabikkeko lete n'ebbaafu osaanikira akasepiki kale wona obikkula sente. Alla amagi ge gali gagenda obiika ssente. Anti olwo owulira kati olwo nali desperate baba oli yakoze kati nga mmanyi nange kijja kukola ki kaya otandise okuba ebifaananyi byogenda okugula. Yasooka n'ambuza ola sente komaawo ndowooza okyali mulamu mulungi era omuliza mulungi omukulu ojja wulira omuwendo gwe webanga baabuuzizza ggwe sente mmeka z'oyagala. Comment section bwe tujja okufunira ansa zo. 07523447 ne 0776 yeetaga linki otawaanyizibwa mu birooto okwolesebwa tobitegeera obyerabira likubuzaabuza ojjukiramu butundu bw'oli awo ensi y'omwoyo yakuleka dda kugambye asaba linki awo tujja kuba nga tukuwa YouTube channel ejjuddemu birooto byokka ejjuddemu kwolesebwa kwokka tujja kunnyonnyola osobole okuba ng'otegeera olemera okutegeera ebirooto byo n'okwolesebwako manya akakonga enjogera ennaku zino kaweddemu dda. Kale alinisa hotelo wetuli mu kibuga Jinja ye Matovu ali wali ndowooza ali ku wifi waseereza kichapati nga wandowooza yakoze dda order endala naye katwetolemu tukomewo mu dakika ntono nnyo.